Abaana ba Mukama, abaana ba Kristo, gamba nti wanje naddala gwe ngova eri ku fojimu anti munanga kati mwe mukayina ekisa mwe mukiina Katonda mwe be yawanzeeko eddusu anti daddi mwe mumuyina ennaku z'omwezi nga 14 lwe lunaku nate lwagenda okuba nga akyalirako abaana be abeeyo ku fojimu era nga tujjukire nti abantu bano babadde mu kusiiba ennaku 40 era ng'ekisiibo kyatandika 1st November kigenda kuba kiggwa nga 10th of December ate nga 14 lwero lunaku lwe bagenda okuba nga bakyaza Daddy Tom Mugira. Tujjukire nti bwe tulaba ku bakitaffe bano mu Katonda atuddamu amaanyi tubraginga tubeera n'essuubi n'obeera mugumu nti toli wekka olugendo lwo noba ng'omanyi olina gw'oli kulutambula naye naddala ng'akusingako byebyo ebintu ebituzzaamu amaanyi. So Daddy Tom Mugira bw'atyo bw'agenda okuba nga akyalira ku baganda baffe abeeyo ku fojimu wenanga osumbibwa Pastor Buyongo gamba nti hello era nga munanga olunaku olwaleero Pastor Buyongo azze nate okuba nga akubuulira lwaki yasazeewo okukyaza Daddy naddala mu kaseera kano nga yakava mu lugendo nga bwe mbagambye nti babadde mu lugendo okusiiba. So lwaki yavuddeyo okuba nga akyaza Pastor Tom kamuko we naawe obeere ng'omwewulirirako. Ekyandeesesezza muzeeyi wange azije ab'amafuta amakulu tubataapingeko bano neyo ebyaffe ebiri munda biveeyo. Bali balina amafuta makulu bagundidde mu Katonda twetaaga batwanoyitingeko engeri gye tubadde mu nnakwana tunoonya Mukama kutugirayo kusumula biwato by'abakabaka twetaagayo omusajja wa Mukama ayogere ekigambo alangirire ekigambo atuggireyo ebyebuzibu ebyo Katonda bye yateesa mu bulamu bwaffe. Awo balala wootegerera ekirooto kyo n'okitegeera bye birooto by'ofuna ku bulamu bwo. Kizibu nnyo okufuna birooto nga bya nte zokka. Ente oli yamujjira osenga emugamba where are you going? Wandigigambiddewo ku fojimu. Haleluya. N'olyoka ogisumulirako omuliro. Waliwo ekirooto kyo okumanya nti ebirooto by'oloota nabyo biranga nti oliko ekirooto eky'amaanyi. Ente weekubuuliza where are you going? Ebeerako kyewakanya obeera wansonga. Tetuloota birooto byokka byami. Katonda yatugatta ku musajja wa Mukama ne tutaapinga. Otambula n'ogenda ekitintale n'olaba musumba kamya n'ogamba wamba Mukama alina gy'atujje. N'osala n'ogenda ewaka emirembe n'ogamba wamba musumba Mukama Katonda alina gy'atujje. N'ogenda ewa Sekisaka n'ogamba wamba Katonda gy'ali. Abaweereza ba Mukama Katonda alina pulaani ku bulamu bwo. Njagala amafuta ga Katonda gakwawuleko abatalina magenda ku bulamu bwo gagatteko abantu ab'amagenda. Tosobola kubeera na musajja wa Katonda aliko kuyitibwa kwa Katonda n'amafuta ga Katonda n'osigala ng'oli mukalu. Kikuddiramu weetaagayo abasajja ba Katonda, weetaagayo abakyala ba Katonda. Total deliverance olyoka ogifune. Weziba za Mukama zikube engalo, b'engalo z'amaanyi mu linnya lya Yesu. Total deliverance ng'olina kukwatibwako omusajja wa Katonda ne muyingira Serena n'onywa akacaayi kaayo n'owulira enjawulo ya caayi weewuwo n'oweeri. Wammaanyi abyagala zino ennakwana kye zigenda okuleeta mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ogenda kulumya abantu omutima. Abantu bagenda kuleka n'okwebaka nga banoonyereza ku ggwe balowooza ebintu abikola atya, sente azijjawa, ye ebintu lwaki abikola bw'atyo, ani gwe yayamukwata, ani ali emabega we. Ogenda kuwa abantu ebibuuzo bingi naye ng'ekiriwo kyali kirooto Mukama n'akyanguyiriza n'akituukiriza mu biro byakyo. By'onookisanyukiramu. Ogenda kukisanyukiramu.
wamaani agamba nti njagala kituukirire olwaleero njagala kikole Mukama. Gano amafuta buli we gabeera ku bulamu bwo waliwo abantu ab'amagenda, waliwo abantu ab'omugaso, waliwo abantu abajjula edda amafuta ge galina okukuwalulira ne gakwegattako bwe gati. Kati Joseph Buyongo ewaabwe Kammengo gye bamuzaala Mawokota, Senero Mawokota, eyo gy'ava. Gamba munno nti ovaawa mu zooni ki? Manyi zooni yeteekwa okuleeta enjawulo. Batuuma ka zooni ke wabeeramu nga kalimu erinnya lya kizibu. Haleluya. Kati abasinga twogera tawuni, nze kyolaba nze njogera Kammengo ku siteegi wano ku lw'e Masaka, naye nnyingira munda. Haleluya. Eyo kisa kya Katonda kijja kikutambuza n'olokoka n'ojja ng'otambula ne kinsembereza Pastor Tom Mugerwa ne kimpumulizaawo nti bw'oba osomye Isaaya 45 agamba oyo gwe nafukako amafuta Katonda okutandika okwawula akutandika okyali mu lubuto lwa maama wo. Amanyi Mukama, nkwetaaga olwaleero, njagala onnyanguirize, njagala kirooto kyange kyanguyirizibwe, obunnabbi bwange bwanguyirizibwe, omuzimu gw'okukeerewa, okulemererwa, okufiirizibwa guveewo guzikirire ku lw'amafuta go mu linnya lya Yesu. Kubirako Yesu waffe engalo ez'amaanyi. Mukama abawa omukisa ogw'amaanyi. Tonnatuuka ku kikola kya bwenzi naye munda buli nnaku oyenda. Gwe mu kkanisa oluyingiramu osooka kuwasa, oli wange n'oli naye oli mutadde, kati oli gwenfunye. Bw'obakwata bw'obakasukira ku balala ogamba sinnamulaba bulungi. Waki n'obanga asaba nga wono senkutula naye nga womwetegereza omwetoloole munda ofa. Obwenzi bwo nga si bwa kibi kino nti obutuuseeko naye nga birowoozo bye bitawaanyizibwa. Ng'eggulu lyagala likukwate gwe wenna likutwala ewa kabaka, nga Mukama wakutuusa ewa kabaka tewali kyakunenyezebwa. Alyoka agende asumulule ebiwato bye aggyeyo obugagga obw'omu kizikiza buli nga tewali kyakunenyezebwa. Yeeyo y'enkola ya Mukama. Teba muwanguzi, teweekyanga nti naakuyiseewo. Ayina enkola ze era ayina ebiro bye. Ekibi bye ebiro okutuuka n'obikeereya. Gwe bw'otakkiriza ggwanga kulijjawo ojja kukeerewa. Awo wali okukeerewa. Yagamba nina eggwanga lyenjagala okujjawo, gwe ng'omugamba nze njagala ontuuse ye nga totegira toyanguwa. Abamu awo wagamba nti ekisibo nkivuddemu. Nze bino ebyobulokole byanneewunyisa, bw'okivaamu abalala nga bakiyingiramu. Nazuula ekintu kimu mu Katonda eno nti bw'otaba mugezigezi nakutegeera biro, ogwandibadde ebiro bye eby'omukisa omulala abikwatako n'abitwala. Babuulira enjiri omuntu leero oba ne bamubuulira nga tubuzaayo ennaku 5 n'alokoka n'atwala omutima gwe n'aguwaayo mu maaso ga Mukama. Buli kye basomesa kyonna n'akissa mu nkola, Katonda n'amutuuzaako omukisa, naye nga gwandibadde gugwo. Aluddewo ye Katonda oyo. Ye tebamutiisatiisa nti omukange kange nti anaasalwa, tasalwa. Ne wemba nga nze Buyungo ndi wano neekyanze okubuulira ne neekyanga ne mujja nga temundaba ndi waka neekyanze, tasalwa Mukama. Era by'alina okukolera abantu abikolera. Ne we bajjayo kummwe mu kibiina n'oyimirira wano, Katonda k'amafuta n'agassa n'abasumulula abantu awo. Je tebamutiisatiisa, gwe weetiisa, gwe weekyanga. Nadde nkasolinga omwana muwala gye n'agamba nti Mukama namuvaako. Nze ne mbonaabona Mukama n'atanyamba, namuvaako ne mmuleka. Ne mugamba amanyi okuwuliriza omuntu nga nnyumiza emboozi. Kasita emboozi etuuka okwekyangira Katonda eyo njagala okuva ku ntandikwa paka weekomekkereza. Naye nannyumiza ne mugamba bw'omala okwekyanga ne muvaako ne mbireka n'ebyokusaba. Ti olwamala wamuleka n'ebyokusaba n'ogenda wa nezirayo mu nsi.
bw'obaddeyo mu nsi n'ofuna kye wali oyagala ate enkomyewo ensi enkubye omanyiye Katonda w'omuleka ojja omusanga munyenyeeko muno mugambe gowone ekyanga gw'omanyi gy'olaga ate ye akutunuulira ensi gye weekyangirako yiye kiringa omuntu anaakwekyangerako ng'oli wakaawo n'ayingira ennyumba ati nze ŋŋenze saagala kwogera naawe naye ng'omanya nti kati agenze mu kasitoowa afulumya ekisenge agenze mu kaki mu kasitoowa nannyini nnyumba waaba agizimbye agimanya teri sitoowa kali kayumba kagundi wali nteekawo bintu byange eri galagi kati bw'ogenda aba yagipulaninga nti ako kasitoowa nkateekamu bintu bw'obelemerayo nga ye aleeta ebintu ebirina okubeerayo biri bye ebiggobayo kati obanga oyagala okwekyangira ku Mukama nti aganye okukola ebibi aganye agamba yagala otambule bulungi ng'omwekyangirako kolayo ensi yo ate togikolera mu nsi ye funa ensi yo gy'otonda gy'oba ogikolera weekyange bulungi otambulenga bw'oyagala gamba muno nti okiwulidde musumba kyagambye kati olina kutereera lwampaka gwe waba aganye nti ensi ye aba oyagala otambula naye ebirowoozo by'obwenzi bireke kukwana bakyala bireke n'ogamba nze sikisobola njagala mbakwane nga gamba nviira bw'ogamba nti nkuviiridde era viira ddala mu nsi ye ogende gy'obeera gy'obikolera aleluya bw'oba olaba kisoboka tulina kukakkana gy'ali omugambe nti Mukama ansaasira era eyo ebeerenga essalayo omugambe nti Mukama okiŋŋambye okimbikkulidde naye siina maanyi gaakyo nga bw'ozza okunkwata ku mukono mpa okumpanirira kino nkiwangule era woogenda okulabira ddala kati Katonda asobola okukuwanguzaamu ebintu waliwo ebimu bye wali okola Mukama bye yakuwanguzaamu ku mwenge gwe wanywanga olaba otuusa kati nga tonnanywa mwenge ng'onywa mazzi meereere Katonda akukozeemu omulimu enywanga nga buli wootambula wonna oyina buntu bwa walagi bucupa bwa walagi abamu amawalagi wabukwekagana mu mabeere eno nobantu balowooza okereeza ebbeere kumba oyinayo akacupa ka walagi Mukama yebaze naye kati okumanya nti Katonda akukozeemu omulimu n'ekyo ekibadde eggwanga eriganye okuvaawo lijja kuvaawo olaba waleka walagi eyayiringa ku ndongo ng'endongo ogiwuliza bw'oti weebaka ku buliri bw'oti n'owulira gyevugidde weekanga oyingiddeyo naye kati oyita ne ku ndongo n'otula bw'oti owuliriza kkanisa ya Kristo gy'olaga bw'oti n'eri eggwanga agenda ddijjawo mu linnya lyani lya Yesu gamba ayi Mukama kyogera n'amaanyi gamba ayi Mukama eggwanga eriremeddewo linzigirewo olwaleero nange ensumululwe ntuuke mu mukisa gwange